Bannaye members muje baleko. Mugamba mutya. Mwanguwe muje muwere. Muwere tunyumye mbadde. Nina kyenjagala obagamba kitono nnyo. Obula nga ate tuyinza okwogera ku bintu ebiwerako. Muwerewereeko babebi. Muwerewereeko. Annaye bamemba Fatuma Muhammad binti. Salamu alaikum mwana gwe. Nyongera okutumira kubaana bewa be Dubai abalimba ennyo bakadaama banaye mweberere muki mutulimba omuntu n'abasajja be Dubai. Members muwerewereeko tutandike muwerewereeko. Fatia Nabiddo Haidia ogamba otya mukwano. Bannange bamemba muwerewereeko. Fatuma mukwano sigamba ogamba otya dya. Kyembadde njagala okugezaako bategeeza abaana abatali connected ku Wi-Fi. Inbox me timu kubba Wi-Fi here from Jordan bagambeko mbutuufu Fatia mwana gwa gasajja ge Dubai. Bana gasajja ge Dubai. Ne bannange nemwe kambuuze lwaki abasajja be Dubai bebetanidde nnyo okuzannyira ku mitima gy'abakadaama. Ekata sinyo, America sinyo, Germany sinyo, ate nga yonna wali abaddugavu. Naye omwana ate nno omwana atukemba bulira agasajja ge Dubai. Kagena ne kava mu kyalo eri simanyiwa bukoma nsimbi eyo. Simanyi bukoma nsimbi, simanyi lw'ebitakulirwe bukoma lw'ebisimanyi eyo. Nga faanana bubi wayita emyezi egi y'ebiri sigumu keka tubale ebiri. Bannange nga Ssekadaama tomanyanga kunti oba weebukoma nsimbi. Naye abaana abo bazanyidde nnyo ku mitima gy'abakadaama oba lwaki? Naddala oba obunamba simanyi 971 ako. Naye oba ennamba z'abakadaama bazijjawa. Nze neewuunya. Bannaye abasajja mmwe ab'e Dubai mweddeko. Wama tuzeeyo ku mulamu abaddiya. Mwe mwenna ogula wifi, ogula data. Abagula data naye nga we mumanye ebya data. Oyagala kwekonectinga inbox me mbabulire engeri gye beekonectinga. Mbadde nze siba mazzi munansonyiwa background we bambi. Okwekonectinga mu Wi-Fi inbox me. Okwekonectinga ku Wi-Fi abagula data ya Fatuma twababuuka oba ab'e Dubai. Mwana gwe basajja b'e Dubai tebalina byakola mwana gwe. Fatia ate bannange balina engeri gye beerimbika mu busiraamu. Oli n'abeera agenda najja Dubai obanga Esaamu, Robert, Ronald, Joero, Jofule agenda otuuka e Dubai mu myezi ebiri. Ate nno ng'akyalina ekikuta kye banaye munansonyiwa ng'akyalina n'ekikuta kye n'atandika nze Isima nze gundi. Ate wali amannya gaffe kati ng'eryange teriboola oba musiraamu oba kiki eryange teriboola. Sala teriboola. Sala abasiraamu balituuma, abakatuliki, abalokole buli ddiini okitegeera. N'atandika oba abakimanyi oba oli musiraamu oba abakimanyi n'atandika nze Isima nze Umaru nze golaba nze era okitegeera. Ne bannange embwa z'e Dubai mbwammwe. Bana abasajja b'e Dubai munansonyiwa bavuma embwa. Oba oli awo si mwenna naye wallahi abasajja b'e Dubai mweddeku mususse. Ba members n'ekirala
mbadde nsaba kubagambako ebya Miss Kadaama byakomawa ate saagala kungamba mbu tebikwatako binkwatako because nze n'abakyala w'Abakadaama mwenna mukimanyi n'abakyala w'Abakadaama omu ye Kawaati mwana gwe nnyirira biki Esther nnyirira biki mwana gwe guno omusana ogutwokyanga ki mwana gwe omusana guli Saudi mwana gwe omusana guli Saudi Fatuma mbwe ekikuta wallahi Fatuma olabe embwa ze Dubai ezo nze simanyi nakumanya naye abasajja be Dubai bw'obanga oli eyo nga tokikola wallahi I salute you naye bana abasajja be Dubai bazanyira nnyo ku mitima gy'Abakadaama simanyi oba abatali Bakadaama tebabalaba munnange abasajja be Dubai Fatia Nakawesi mwana gwe resti olabika abasajja be Dubai babulamu kubanga nze bannange simanyi nakumanya ate bannange we bagwa ku Bakadaama bano abaakajja kuba kati nze natera okuddayo naye nange nga bansumbuwanga naakajja baanammwe n'abakyala what is the meaning n'abakyala w'Abakadaama nze n'abakyala w'Abakadaama nalondebwa mwezi oguwedde mu kisiibo nange ndi Saudi Esther Mukisa oli Saudi side kinze ni waneeno simanyi Kamisi Abba lirawo bayi Kamisi Abba mpulira madamu awoza Kamisi Abba mushahidi simanyi Kamisi naye omusana mwana gwe gwaka bana yobe yawamu ekiri kitya bana omusana gwaka ate no mwalamu nze siina gundi siina siringi siina AC siina fani ebbugumu nebinjokera muno naye neŋŋuma nze lwakuba bansasula bulungi eby'omusana ebbugumu tebijja kunkwatako nnyo because ekyanzijja e Uganda nakitegeera kati bwenzira mu byokunonooza wifi manya ki AC ate siina fani mbanga nze yeryamu mbankema Katonda so kati neŋŋumira wendi naye omusana baana mmwe mungi omusana mungi ebbugumu oba omaani kiri kitya abaana b'omwani bannange omaani muliwa mugamba mutya mujebaleko mumpuubireko baana mmwe nze n'abakyala w'Abakadaama omulonde Saala omu ye Kawaati Saala Saudi Kamisi mushahidi oli Kamisi baby nange ndi Kamisi Abba wano ku round about naye simanyi oba ku kisaawe ovugirawo bbanga ki ngera omanyi oba wakajja tobitegeera ate nze bikyangamba ku kisaawe siddangayo ye kati oba ono nayo okina mumbimanyi byebyo babebi naye nga njagala manya bannange Miss Kadaama gwe twalonda njagala mbabuulire buli mwana nze yeesimbangawo namulonda sijja balimba naye ne twalonda netulonda bane Miss Kadaama nga tebamulangirira byakomawa byaggweerawa babebi mbuulireko ye bane Miss Kadaama tuli mu kitundu kyekimu mwana gwe Esther Mukisa tuli mu kitundu kyekimu oba mu Kamisi naye nno naye munene Kamisi munene olaba ffe twajja n'abaana bangi naye nga buli mwana akulaga ku contract ye kuliko Kamisi Abba tukaanaye ffenna tugenda mu famire emu era twayawukanira eri ku kisaawe naye ngere emmotoka zikwata weewamu baana mmwe n'ekirala kye njagala obbuuza omuntu kino ekintu baali bakingamba nkyogereko nensooka nenkireka-lekamu naye kembabuuze omuntu bw'ogenda mu firiigi n'ojjamu ekyokulya oba obbye bw'ogenda mu firiigi n'ojjamu ekyokulya oba okibbye ddala kubanga omwana agenda najja ekyokulya mu firiigi n'angamba mbu Abawalabu bansanze nga nziba okwo si kubba oli waawaka n'ebintu babireesa bitadde mu firiigi yawaka ate n'ekirala gwe olina ogirongoosa bw'okwatayo ekyokulya n'okalya oba obbye bannange oba tobbye banaye oba tolina kyobbye okitegeera
then n'ekirala njagala kulaba ku baana abatamanyi kuba ndobo. Hi, I'm in Dammam. Dammam oviiramu gundi Dubai. Tulina abaana be twajja nabo nga bagenda Dammam baviiramu Dubai. Baviiramu Dubai eno tebaatuuka. Mwana gwe Aisha, salamu alaikum. Mwana gwe ki ekitambula Dammam? Omusana kiri kitya? Mwana gwe no gwaka. Ate nno bannaye mujje mbabuulire. Mukimanyi nti wali ekirungi n'ekibi we kijja. Ate Katonda tagaba byonna kembabuulire. Bulijjo abaana tusaba era bannaye Mukama atuyambe ebisaawe babigule tudde ewaka. Naye nno kembabuulire. Bano abantu tebasobola kukkiriza iffe tufulume ng'ate bo tebatambula. Like ffe tufulume tuddeyo e Uganda kati ate nga bo bali waka nga tebali kutambula. Era ebiseera bye bagenda okusumululiramu ebisaawe kuba kati this time bali mu kuligestalinga bagenda okudda e Uganda. Naye ebiseera bye bagenda okubeera nga aba Uganda baddayo then ne munaabagenyi kuba nze yange nali najongezaayo ko mwaka ogujja contract nali najongezaayo mwaka ogujja but it is okay. Ne madamu yaŋŋambye nasanga wana abagenyi Dammam kiri Saudi Arabia. Nze munnange nsimanyi oba kyali kitya naye omuwala yaviiramu gundi yaviiramu Dubai twamuleka Dubai. Kyamanya byagenda bitya naye nga twamuleka Dubai yali agenda Dammam. Naye nga kyensuubira naye ali fine. Mbadde mbagamba madamu yaŋŋambye anyway yakubidde ne muganda we nganda banaamundagane ku video nga bali mu kuzinga ngoye bajja mwana gwe kika. Dammam is very fine. Mama nga mwesiimye baana ate n'ekirala mulimu ewamu nga wookya naye nga muyina essimu lumusi zammwe nga muyina oba bufaani bwe bityo. Naye nze mwana gwe munange Mukama mu maka agamu oba obbye kubanga babigaana okubirya. So if you want to eat you just stay. Bannange njagala tumalirize kino ekintu. Omuntu bw'okwata ekyokulya naddala Kadaama anyway kankyogere bulungi nti Kadaama bw'okwata ekyokulya n'okirya ng'okijje mu firiigi bannange oba tokibbye okusirabamu kubba mwana gwe Kyagulanyi sirabawo kubba kuba ndi wa family nange kati bambala nga owa family bwe ngenda mu firiigi n'enzijayo ekyokulya bannange mba nzibye ekyo mba sibbye mba siina kyenzibye. Olaba bye baba batayagala obirye babitwala mu lumuzi zaabwe naye ebyo bye banaaleka bye baama nti oba naawe onoolyako babireka mu firiigi naye basirabawo kubba oba tobbye badiya oba tobbye sisuubira nti obeera obbye oba tobbye kurange kubanga wano madamu wange talina musajja kati ate n'ekirala mulumu yenze mwalira obuliri ye banaye kembuuze baanammwe nammwe bakama bammwe mubaalira obuliri nze bosi wange nze mwalira obuliri nze mwalira obuliri ye nakiki ekirala kye yali aŋŋambye mumukolere nga naakajja yali aŋŋamba omukola massage nze I eat everything bankakabikake even me mwana gwe Aisha Saban nange naye bwabanga balina bye baguze ne babitwala eri mu lumu yaabwe madamu yennyini ampita naŋŋamba toolamu byoyagala oba nantooleramu n'abiteeka mu kaveera n'abimpa naŋŋamba bitwaleyo mu lumu yo ojja kulyangako mpolampola baneesera bamukubba Rebecca Dammam now is not too hot but in July it will be too hot. Banamwe mwesiimye ab'e Dammam. Esther Mukisa banange nze ndiko madamu wange ono omukazi alina omululu Esther ng'olabye naye munaayo wange obalwa kuba mulwadde kuba wange mulwadde wa sukaali talina nnyo mululu nze ne bwenkwata ekyokulya n'enkirya sirabawo obuzibu bw'alina ate mpozi okuleka waliwo omuganda we ate no naye yesaala muganda we yalina obuzibu najja nakugamba this no good this ashani sukali big kugamba n'abikutiisa nakugamba nawe ojja kulwala sukaali kuba madamu wange alina diabetes
nze mutegekera eddagala era ye kuba empiso 4 olunaku oluusi 3 ku makya emu olweggulo 2 ku bisambi ne ku mikono. Kati oba y'ensonga lwaki teyeerega ate alina emyaka 4 ate talina mwana okiraba kati awo sikirabangako nga ndidde ekyokulya n'ayomba okuleka ng'oba like nga kibadde kyakuteeka mu firiigi nga si kyakuteeka mu kisenge kuba mu kisenge teri firiigi n'enkirya awo ayinza okuŋŋambirako nti kino eno nno ekintu nawadde nkitaddemu kunnyogoga nga nkyagala ninzi sirabawo nsonga nkwata ekyokulya n'enkirya nze madaamu nedda Aisha ebyalumu yange bingi sibirya biwezezza emyezi njagala bisuula bambi madamu omulungi ddya nze fridge yange ebeeramu vegetables zokka wangi Diana ng'olabye emunze yino wano eno freezer yino wano bwe bateekamu ice cream ku ice cream alina okubiranga olweddaali kati mujjamu nendya we mba njagadde olusi bamuteeka eri wansi mu fridge nengenda ne mujjayo maama ng'olabye baby noono omulwadde wa sukaali naye nze embeera nze omulungi mu nju kitegedde kyotegeeza naye nze embeera mululu mungi webale maama naye ate nze sigulina mpozi ekyenjawulo kagenda ne kansobera kuba bakalongoosa mu kisiibo bakalongoosa simanyi akawago kalimu simanyi obulwadde bwe bayita gallstones oba mubumanyi nange nasooka buwulirako oyo nali sibuuliranko bamulongoosa akawagombo kati alina sukaali akimanyi naye wano wetufumba cakes yasooka ziro zaako bwe bafumba amatanga teganoze sukaali yasooka galo zaako alina sukaali bwe bafumba chai nga sukaali tagize bulungi yasooka mulo zaako bwe baleeta bu sweets wane n'abagenyi bwe bakyalo manyi bubeerawo nnyo bu sweets yasooka bulyako nze ansobera kyokka ate we wagiroba sukaali n'alinnya jjukira sukaali bw'alinnya embeera ng'ebijja nze gwayita Charlie sit down n'otuula n'omweweeta n'omwembejja bannange n'ogamba bannange kati onaafaaki abawala bo baagala okulya kati omanyi ow'olukindo kati kalina olukindo omanyi ow'olukindo tanywa sukaali manyi talya munnyo talya butto ebyo byonna naye ko kabirya Diana si byangu eby'abawalabu mbutuufu byetaga kulaba bulabi naye ate era nange ebintu ebisinga ndababirabe wano ndababirabe azilonga zibansasudde ebisigadde sajja kulya nakubala baana pepi walaayi bannaye bammemba n'ekirala Ajara owange yenyiiza mukolere ki obijjawo yenyiiza atya bannaye bammemba n'ekirala kino kankyogereko Ajara kyogambye mukama wo yenyiizanyiiza naye gwe oli biki ewaffe abe Jordan kika ebyokulya byambi nga mulabye ate byambi bitya nze sifunanga ku muwala bwankuba luyi naye mukama katonda ke bali lunkuba walayi nja kulaama ne kati ngonkubira ki kati kano kabosi kange kalina ne sukaali kati kankubire ki mwana gwa look good bitya Jude I look good bitya mwana gwe kitibwa kya mukama naye maama ndaba jasi matama ge manene sina kirala kyendaba matama ge gageze naye najja na matama gange mwana gwe Rebecca owange tayagala biwoomerera nnyo n'owange kale chai gwanyuma tabeera mu sukaali naye kekisi bwe bazifumba yasooka ziro zaako kyokka nga mulwadde wa sukaali ali ku ddagala yonna abalwadde ba sukaali nabo kimanyi nno balinga balwadde basiriimu nabo ddagala lya buli lunaku mulabu bwe yenyiiza omuleka nga I don't talk kati bamugamba ki nedda kisinziira omuwala bw'anyiigidde kikiringa onoobera n'omusajja wo mu bufumbo n'omanya anyiigidde ki kubanga mujjukire mukimanyi nti ekyeyo kibeeranga woofumbirwa
n'ofuna omusajja oba n'ofuna omukazi mukimanyi obufumbo obwo kyoyagala bubeere kyobufuula oba kyoyagala obufuula kyebubeera mukitegeera badya era bw'ogezaako n'ogamba nti nze buli lunaku omusajja bw'akomawo kamuyombese kamulage effeesi ey'okunyiiga nawe temeddayo nanze I depend on my salary awo neeyambula nze nange ebintu bibiri omusaala nga tewali mmere oba kale n'okunkuba ye kakati oba onkubira ki ebyo byo nange neeyambula bannange ku ssente neeyambula kuba ze zandeeta sirina kirala kigenda kuneeyambuza ebyo byo bibiri ssente nga n'emmere tewali kuba kakati gye batukkiriza kutambula nti ogende weegulire ne woba olinamu mwana gwe nange ku musaala ntabuka naye ebisigadde tebinkwatako birungi Hajara akambuwala mu buli kimu yekwatirira atya bebi Hajara ng'olabye mukwano ng'olabye naye Omwarabu waba mukambwe ekyensuubira kati nze kambabuliro wange bwe mukola waba mukambwe kugamba nga akambuwaddemu ntera okunyumya naye nze siri awo nti oba mulimu abaana abagamba nze seewa Muwarabu Judy nze most of the times I keep quiet oba I say sorry to her ate owange bambi mulungi bambi kitiibwa kya Mukama Ismail Sesazi your life nice talk obambi thank you dear tagula byakozesa byegulira wangi mama Hajara obyegulira okuva ddi tongamba nti oli Dubai woba oli Dubai abe Dubai munaye muyina bye muteesaako naye woba oli Saudi oba ne Jordan oba n'Oman anyway sijja kwogerera nnyo bali abeeri side eri naye abe Saudi woba oli Saudi Hajara oba omaze ebbanga kyo omaze ebbanga kyo weekalakaaseeko gwe ng'omuntu olina okwebeereramu gwe ng'omuntu ate n'ekirala ayinza okuba nga alina kyakambuwala okitegeera bebi but nze banzikiriza okutambula mwattu wangi Judy nga weesiimye abaana b'omaani muyina emikisa Nashuha Brenda nze wange wanyiiga nga nange nyiigawo bwanyiiga nga wiiki nze nyiiga weeks 2 kati ebyokunyiiga yabifaako mama ng'olina obusungu bungi kendeeza bebi Dubai only pads zagula omukwano Dubai bwe kiri mwana gwe Hajara Dubai bwe kiri dya mbadde manya oli eno mbadde yenda kuwa amagezi ale nakugamba inbox minkuwa amagezi naye woba oli Dubai munaye Dubai contracts zaabwe zanjawulo ku zi Saudi anof LP anof kituufu mwana gweya then nekirala kinandyagadde twogereko kikino waliwo omuntu nze twewalabudde ne madamu ate nga mufaaki nze munaye ndwawo kayombesa ate nekirala nze oba lwakuba simanyi byakuwa level simanyi bya level kati antya n'okuntya abe Dubai mbawa ekitiibwa Judy munange abe Dubai nawulira bagamba bebeteekamu oba tiketi bwe beegulira tiketi simanyi oba ne visa simanyi oba beegulira byonna simanyi kati ffe waneeno abe Saudi mukimanyi batugulira tiketi batugulira visa n'ebisigadde abe Dubai munaye simanyi nnyo bibakwatako nnyo naye nga abe Saudi nina kinjagala twogereko naye kino tekigenda kuboola oba wa Saudi oba waawa contract zanjawulo zitya Hajara contract za Dubai zanjawulo because fena tukimanyi bulungi gavumenti ya Uganda terina lukusa lwe yawa gavumenti ya Dubai kutwala abantu bakozesaawo kitegeera baby so kati I think ye ensonga because ne Oman terina gundi embassy kwangamba tebanaba kufuna contracts kuva ku government ya Uganda ku Oman si bwe kiri so kati I think kyekyo
kati muwalawe naye yazze yesterday mbu naye ampalabule naye nange namuwadde lebo dekabusa naye mujja kunzitira wano amweni Riyadh obambi birungi Hajara babitugulira visa ne tickets wabula mu butuufu simanyi kyensuubira bw'ofuna obuzibu Hajara Dubai obuyambi buyinza okuba obutono kuba kati wano ewaffe kutandikira Riyadh yewali gundi office manya gundi ki embassy eya Uganda si bwe kiri then office ezaffe ziri wano simanyi bayitawo bati alinnya lya Luwalabu neerabiddewo office we ziri ate n'ekirala n'obuyambi bwe Saudi buba bw'amangu okusinga ku bwe Dubai dia ne bannange lwaki mugabira nnyo leva Abawalabu nze mutabani wa boss yamanyiira n'enfunya n'ebikonde baana mmwe nga muli bakambwe zibana nga osituukawo ekizibu kye nina nze bwe nnyiiga ennyo nga nkaaba simanyi kuvuma nze bwe nnyiiga ennyo nga nkaaba era waliwo olulala we yagaana okunsasula gyali emyezi 2 nga gigenda wera 3 neŋŋaana okukola nenzija wano mulumi yange n'entuula wano najja naŋŋamba lwaki togenze kukola nabiki nabiki ne mugamba olina okunsasula tonnansasula nabiki naŋŋamba hambu mbadde sikimanyi ne mugamba wandeeta wano eno kumala ga nkozesa replying to Seguya nkugambye namukutte amataayi mu ffumbiro cause remember nze my office says if you are not my boss and you beat the housemaid then bakusasuza mwana gwe ne mwenga muli bakambwe mukendezeeko bannange mbadde manyi bulijjo nze mukambwe naye ate mwe munsusseeko I even have the audios mwana gwe eza bosi nga mukambwe nange bwe nnyiiga ayikurayi mbutuufu nange Judy bwe nnyiiga nkaaba era ne kajja wano eno ne kaŋŋamba okaabira ki nga tunaatera okugenda mu kisiibo ne kambuza okaabira ki nimuganda onansasula kyokka nga on 5 wifis sikitegedde banamwe kati bwe kajja wano eno ne kaŋŋamba okaabira ki nabiki nabiki ne kagamba ate ebiseera ebyo nga tetunaba kugenda mu kisiibo kolona yali mungi wawaberedde omungi kati nga abaana bange balwadde e Uganda kati njagala baweereza naku ssente kati omukazi tannaba kunsasula ngamba omukazi ansasula ddi nga njagala nsasulira awo they buy me everything I ask for Jordan contract is 1 year nange nakiwulirako Seguya Fiona Lydia Seguya nange nakiwulirako mbu omalirizaamu simanyi omwaka gumu nga bakujjawo nga bakutwala ewalala bwekityo si bwe kiri odiozi nga tuyomba mwana gwe muli bazibu ekitegeeza nange balabika bandikodinga naye nze wabandikodinga likodinga nkaaba nze simanyi kweregana muwalabu sajja kwerega naye sajja kulya nakubala baana at least nja kweregera ewaffe naye kati nerege n'omuwalabu kati olaba eno family baganda be bonna abasinga basirikale I know wagundi like kati obange Uganda abeera side oba yabeera side oba osi ayina amayinja ayina amayinja oyo bamuwa ekitiibwa family yonna ate yasinga kasente family yonna bamuwa ekitiibwa oyo kyayogera tekiddibwamu era abantu bonna mu kalantini babadde wakayenga akola yalagira abasirikale mugende wano nabiki mwana gwembu give me the phone give nga bakusaba essimu mbuki olwokuba mulimu audio kati muganda omulala simanyi oba gwe bayita kopolo e Uganda just musirikale officer talina mayinja ali ku fulo ya wansi esooka kati ffe tuli ku fulo eno za waggulu zinene 2 nze nsulamu eno waggulu kati bo bali wakati okiwulira kati nze neerege n'abawalabu nze Buganda babasirikale n'abajjawo namugambye awo tuzifunye bwana lwaki naye bulijjo manyize mukambwe ne maama obwamwe bunsusseeko bannange n'ekirala nsaba kumanya Miss Uganda gwe twalonda ye mwe bannaayo kumwe mwenna nze nsirika busirisi nga soogera nabo shami
mwana gwo ate omuntu bwanyiga n'asirika kiba kibi bagamba kiba kibi at least okaaba nekiggwa kiba kibi dia mbuyu black mafiko yes nanga I told them why they bypassed the Philippines office and they come to my lwaki baziitako ne bajja gy'oli lwaki baziitako imannange mwana gwenze muneesiswala kulwana na Mwarabu nedda tebamanyi nti I recorded them obambi 3 months to go gy'obuzaayo nga weesiimye mwana gwe nze nayongezaayo nga nina byenjagala wallaahi mba nsirikidde ebbanga ddene kyokka mu butuufu ekyamazima anof tekyandibadde kirungi kulwana na Muwarabu ekisooka bagenda kujjako obusente bwonna kugamba bakusalira omusango bagambe nti kati okusonyiwa sasula sente zino zonna bazikugyeko oba bakusibe ebbanga eddene oyinza okuba olinayo abaana e Uganda oba famire omalirawo obudde okitegeera baby shami anti wokaaba gye bali guba musango ate kutya jangu mulumu yo weesibiremu okaabe era nze weyagana okunsasula Jessica favored oba Museveni will open airport guys tell me Jessica I think omwezi ogujja kuba guno gwedde kuba leero 29 I think omwezi ogujja Jessica mugenda naye mugenda kusasulira quarantine bwe nakiwuliddeko nedda nze I don't have any money with me ate why kyenawuliddeko munatera okugenda e Uganda abagenda naye mugenda kusasulira quarantine then n'ekirala Bakadaama kembawa amagezi bw'obanga ne gaayi this time oba oyina bagaayi oba oyina gaayi ng'akwesunga ali Uganda akwesunga aliwa nga tasobola kusasulira sente za quarantine mugambe tomenyeka why mukwano you have to cry naawe anti Omwarabu waba akunyiizizza Jessica Omwarabu ayinza okunyiiza nga togenda mukuba nange nkaba bukaabi we mba nyiize nnyo kuba tebibula ebinyiiza enze nkaba bukaabi nze saakutte boosi kozi bambi mukadde so mwana gwe mbadde mukakkanye ku busungu banaye bulijjo nze manyiize nina obungi naye maama munsuseeko baddeya waayi banaye message nga mpitirivu ziyiika buyisi wano baana mmwe n'ekirala kyenjagala twogereko boosi wo mulimu abantu abagamba boosi wange era muzibu mukino era muzibu mukiri naye gwe weeyisa otya mulimu abaana nga zaavaako mbabuulira mulimu abaana nga zaavaako ayogera nga bwalabye buli kintu kyakikola nga bwalabye ekituufu also cry by yesterday neevuddemu obambi weevuddemu nze kuba kwevaamu mugamba bugambi kinkaabya kuba tebibula how much is quarantine nawulidde bagamba $5,000,000 Rose nawulidde bagamba $5,000,000 nze nange nkaaba bwe mmala nga nsaba iye nange gwolaba wenkaaba we mmala nga naaba nga nsaba nga ngenda nga nkola emirimu ate munaye awatali taxi nti kannenyenzira e Uganda nga kiggwa neba naye tukakkaneko kati nze kambabuulire nze gwe mulaba bukyanzija Saudi siina lunaku na lumu lwe nali ngambye nti nejjusa tewali sejjusa kujja ku kyeyo yagambye muwala we addeyo ewuwe wabula mwana gwe fuga obusungu baby fuga obusungu bannange mwana gwe fuga obusungu tebukuleetera ebizibu dya ekitegeera mukwano anoofu nze bukyanzija Saudi sifunanga kugamba nti nejjusa naye abaana bangi nga bejjusa naye lwaki sejjusa buli omu ayinza okugamba ye lwaki tewejjusa era yamugambye muwala we addeyo mwana gwe fuga ku busungu nze I want pay quarantine tulabye
oba n'atuzaayo. I think Shami naye gwe olowooza bw'oba manyi nti banyiiza buli kye bakola kiba kirungi, gwe mubi kituufu? How much please? I think 5,000,000 bwe nakiwuliddeko. My boss has bad kati bannange, but if she said that Jessica I'm on I also do the same share. Naye sebo bajoganze wanji mama ne mama mukwano fuga ku busungu oyinza okuba no ne contract ye kyali nto, fuga ku busungu mwana gwe. Ate n'ekirala baneekemba bulire mulimu abaana bagamba nse nina okubeera n'empisa ennungi nga naatera okugenda. Bannaye mukwano kyokka we 5 workers wanji kati abo 5 bonna babaddewo nga tebasobola kukwatira kuba naye olimba baby kakanya ku busungu anof LP anof mukwano weefuge ojjafuna ebizibu then n'ekirala nga n'abakyala w'Abakadaama yenze bannange mbadde sibagambangako mwebale kunnonda. I've worked for 4 years. Obambi sweet mwebale kupambana naye mwana gwe mukikola mutya 4 years. Nze jange teginnawera naye I think giyinza okuwera amaaso awo. N'ekirala kyembadde mbagamba mbadde sibeebazanga okuva luli anti twali tugenda mu Yidi simanyi ebisiibo n'ebiki. Kyembadde mbagamba banaye mwebale kunnonda ku Bwakadaama n'abakyala b'Abakadaama. I'm team you wanna show them wanji mama Jessica. Mbeebaza okunnonda ku bwannabakyala b'Abakadaama era mangu nnyo nga nakadde Uganda ngenda kukola office yaffe nga Abakadaama yakwekulaakulanya n'abakyala b'Abakadaama. Nze omu yekka bw'ati Saala simanyi oba Miss Uganda ali biki nadde njagala kumulaba ndabe gwe balangiridde naye tebamutulaga oba twalonda biki sitegeera oba balina nabira bagamba mbu Mr. America ayina engeri gye yagiraagiramu awo kubanga mbu yali yeesimbyewo yali agira kambikomye mu kkubo tebabimbuuza munnaye bayinza okuŋŋamba Saala ate kaakati munnaye bimala eyo munnaye kambikomye mu kkubo. Jessica tompa butwa wanji baby. Badia kyembadde njagala twogereko ngenda kugula office y'Abakadaama yakwekulaakulanya ya muntu anaaba ayagala yekka egenda kubeera mu mateeka egenda kuba registered egenda kuba government egimanyi. I wanna go home safe. Ya ojja genda baby ojja genda naye tulinde kuba ne tukwatiriremu ko Badia. Nze nga n'abakyala w'Abakadaama by the way abaagala okuyingira mu group ya n'abakyala w'Abakadaama inbox me oba si kyo wandiikaawo ennamba wansi mu comment ngenda gijjawo ngiteeke mu group. I think group tegenda kuboola abali ku wifi n'abatali ku wifi because natandise mbagamba abatali ku wifi nga mwagala okweconnectinga nga wifi weeziri inbox me mbalagirire Badia. I hate Bakadaama who comes here me I just show them. Mwana gwe Jessica mwefuge baana mwe mwefuge tewali kitaggwa. I hate bana mwefuge baana mwe go home Jessica tompa bana mwefuge Badia mwefuge mikwano bannange sawa ziweze 10 wane wafe oba abomaani kiri kitya ziweze 10 bana office yafeeyo oba n'abakyala w'Abakadaama Saala nze sijja kuboola oba Kadaama wa Saudi oba Kadaama waawo ne wanaaba wa Kenya ajja kuba registered as long as ali Kadaama wabula tetugenda kukkirizamu batali Bakadaama olw'ensonga ffe nga Bakadaama tumanyi ebizibu bye tuyitamu nga tufuna ssente ate ebizibu bye tuyitamu ffe n'ab'e Kenya bye bayitamu oba oli awo n'abeewa n'abeewa so Oman, Saudi, Jordan, Dubai tujja kukwatira wamu tutambuze ekintu kyaffe mpola mpola
Nedda, it was my first time okuyomba mwana gwe kakkana ku busungu. I hate groups, nothing good there, just big mouth. Why? Mukwano seyange era omuntu yenna muyanga aleeta mu big mouth tumufulumya where Miss Kadaama simumanyi nange njagala mumanya ebyaddala Janet Nabakanze njagala yangenda kuteekamu Janet ngenda kuteekamu Janet yangenda kuteekamu ya abagala okuyingira mu group ya Nabakyala w'Abakadaama yenze muteekawo wansi namba zammwe ngenda bateekamu oba inbox me kyonna ky'oba oyagadde ngenda kuteekamu WhatsApp abagala okweconnectinga ku wifi inbox me still ngenda kulagirira ngeri gye beconnectingamu ku wifi. Then nekirala njagala kumaliriza nga mbagamba buli muntu yenna nga wooli waliwo ebizibu banaye tugume tewali watali bizibu ne wobeera Uganda tewali I mean you naawe. Oh Jessica, you mean me sikitegedde, you mean me for then njagala kumaliriza nga mbagamba tugumire ebizibu bye tuyita mu biyumba. Tewali wali museetwe olaba ne webiba bufumbo teri bufumbo bwa museetwe. Ogira bugizi n'ogamba kansirike kanfuuke kw'omusiru kwegamba omusajja n'abeera nga yeetwalira waggulu nnyo n'okkakkana. Kukakkana bukakkanyi n'ogamba kankakkane n'okakkana ogenda okulaba owangudde. Ukiraba Rebecca namba njirabye ngenda bateekamu badiya message nnyingi naye ngenda bateekamu ngenda zijjawo mwena mbateeke mu group. Okitegeera bane tujja wangula tujja kumalako. Ukiraba nange waneno weebiri naye nze sibitwalanga kikulu nti ate banaye nafunye ekizibu kino kankirinnyise nedda. Era bannange nze embeera gye ndimu eri bweti nodda ku group nodda oba ku Facebook oba nodda ku WhatsApp oba nogamba banayenza Abawarabu bankozewe bati kakkanako ate nekirala gambako Katondawo ye mukwano gwasooka ate ye mukwano gwasembayo. Katondawo yatereka ebyama bye okuva ku kisooka mpaka ekisembayo era yakumanyi okuva lwe wajja mpaka lw'oligenda. So bw'ofuna ekizibu mu kiyumba nodda ku Facebook WhatsApp banaye nafunye ekizibu kino nafunye babies come on nange gwolaba waneeno mbirina naye tesobola kuddawo bannange kati ate bw'okulembeza ekyo ekizibu kyo oba olyazamanyiza Katonda because abaana bangi abali e Uganda abagala okujja ku kyeyo. Okiraba ng'asiiba awo n'asiiba n'okusiiba nagamba Mukama nyamba njagala genda ku kyeyo njagala genda mu kiyumba naye ng'akalimu kabuze ate gw'okafunye ate okema Katonda kuba kema Katonda baddiya twebereremu tukakkaneko gw'omazeeyo emyaka emeka mukwana sorry mazeeyo omwaka gumu n'ekitundu yamazeeyo omwaka gumu n'ekitundu kyovula mbagambye ngenda mwaka gujja nga gutandika yes naye nga tukakkaneko ate n'ekirala ebigambo bisusse n'owuliriza ebigambo n'ogenda Mr. America yataddeyo ki n'odduka gundi ani Kayanja yataddeyo ki n'odduka waliwo ani omulala Mangada yataddeyo ki n'odduka waliwo luli omuwala lwe yavaayo omwala oyo yali womaani simujjukira linnya naye yali oba mukiga oba munyankole wa surprise oba yidi abawala abakola ku live wire ku spark abaana ne bamuwa level banaye tususse badiya tususse awo tewali nsonga okuweesa munno level because okugaba guba mutima ate okugaba kirabo okuva eri Katonda kuba okugaba simanyi nakumanya oba mbagambe ntya ku kyokugaba. Nze gwe mulaba bansaba akawunga e Uganda nga mu lockdown nga bwe mukimanyi nenkwata emitwalo 10 nengula kilo za kawunga 4 buli omu ne muwaako kilo 10 naye sente zange zaakomawo
ng'ate enkubiseemu ntya. Nagula kirana ninziwa buli omu 10 ninziwa abantu 4. I think ezo sente teziwera na mitwalo 2. Naye mu biseera bya Eid gifts bampadde sente nze. Muganda wa madamu yampadde 10, tata wa madamu bwe yazze nampa 2. Okitegeera tufu mukwano tulina utunulira Katonda yekka. Yes. Then n'ekirala kyembadde njagala mumanye, okuwa ku boosi w'ekitiibwa nakyo kirungi. Kitya? Boosi w'oyo kambabulire mu kiyumba yabeera mukwano, yalina okuba mukwano gwasooka, yalina okuba mukwano gwasembayo. Nga bw'osaba Katonda amukukwatireko akuyise bulungi. Okitegeera? Kubanga bw'asalawo okubaako kyakukola kyonna asobola okukikola. Okiraba? So bw'osalawo n'otomuwa kitiibwa n'omuyisaamu amaaso n'omutwala ng'ekintuntu, bano abantu baine oba ngambe ntya kwegamba baina places ngambe kubanze nabeeranga Uganda nga bagamba mbu Uganda ogikwatira ne mu ngalo bwoti nga ngamba haleero bano no. Naye ebyaddala ensi zaabwe baneye nene. Can you imagine omuntu akugamba nti agenda Tabuku ate nga ne Tabuku nayo Saudi Arabia kuba muganda wa madamu kyabeera Tabuku naye nga balinyawo nnyonyi. Gwekyo wali okirabyeko Uganda kiringa ng'omuntu nga ava Kampala ng'agenda oba Mbalala oba Fort oba Masindi n'alinnyawo ennyonyi. Kubanga emmotoka ya 4 hours. 4 hours mu nnyonyi nga just 1 hour. Okiraba? Bano abantu ensi yaabwe nnene. Kati ate n'ekirala amafuta gaabwe tebagaseera. Bakutta ne bakuteeka mu mmotoka ne bakutwala ne basuula eyo. Gwe neeyisaayo. So bannange tukakaneko tubawe ku bitiibwa. Teri bukulu butava eri Katonda. Era Katonda yateekateeka oyo omukazi oba oyo omusajja oba abo abafumbo babeere nti be bakama abo. Then n'ekirala saagala obeere nga wakava e Uganda otuuse Saudi wakamalawo emyezi 2 oba omwezi gumu otandika ogamba madamu muzibu, baba muzibu era banange bazibu. Bannange baby gwobeera omuzibu. Mumbuuze batya? Okomye oze e Saudi osanze madamu aline bbaawe bamaze emyaka 4 bamaze emyaka 3. Omukyala tanobanga balina abaana oboolyawo balina n'abazzukulu. Ate nga balina talaka tebeetalakanga naye gwomazeewo just 2 months oba 1 month otandise ogamba bannange baba muzibu mama muzibu. Indeed 4 hours. Okitegeera? Hajara toseka baby toseka. N'otandika ogamba banaye mama muzibu banaye baba muzibu era banaye family bazibu banaye baby gwe muzibu. Oyinza n'okuba nga ovudde e Uganda oyawukanye n'omusajja ovudde Uganda wanoba ovudde Uganda obufumbo bwakulema otuuse wano eno obasanze bali babiri bafumbo otandise okugamba mama muzibu baba muzibu. Gwe kakkana gwebeera omulungi ebisigadde bikugondere. So tokema Katonda mbw ate wano bazibu ne bakutwala ne maka amalala nago ne gakulema ne bakutwala ne maka amalala nago ne gakulema. Era gwe omuntu omu era buli wogenda we watali mpisa gwozirina. Lwaki oba ozunga nnyo? Okiraba? So oba oyina empisa zikutunda buli wamu. Madamu ne waba afunye abagenyi yabagamba nti mulaba oyo Shamimu hayo baby kyekiriwo gye baleko kitambula kityeyo simanyi oli omaani. Madamu waba afunye abagenyi yabagamba n'obagamba mulaba oyo mukozi wange bane mukozi mulungi bannange kino bannange kiri. Oba bwe baba bagenda ne bakuwa obulabo kubanze wano batera okumpa bu perfume na biki. Nina mukwano gwange omulala yangambye nze batera baba bakyadde wano eno batera okumpa oba omutwalo oba 15,000 we batyo. So Kamiro boss wakato hai kyebaleko mukwano weebale abazibunga ne woba mulungi nnyo. Naye ebyaddala kituufu bazibu naye gw'oli otya kye tuliko. Kituufu bonna bazibu naye gwe oli otya.
kubanga nze ebyaddala fine ndi mukambwe naye mbufuga nze kamba buli lumu madamu kuba madamu wange musomesa yagenda ku ssomero yangamba taata we wabeerawo sijjaayo mashini kubeera ekaana kirungi ddia ndi Saudi Arabia. Camera, thank you mukwano kumbuzaako ate n'ekirala bannayuganda mwenna mufube okuyiga Oluwarabu awo mujja wangula mwana gwe luyigika olaba nange maze omwaka gumu kitundu sirumanyi luyigika olaba n'abamaze emyaka eno bagamba nga tebabimanyi luyigika nina mukwano gwe manyi amaze emyaka eno e Dubai talumanyi okiraba ate nekyanawulira bagamba mbu lwanjawulo naye era lwanjawulo omu naye si nnyo naye nga lwanjawulo omu olu Saudi olw'omaani byanjawulo omu live here in Saudi Arabia Taif, but thanks for the good message. Yeah, Shamimu, even you mukwano we bale kulaba sharing a video bane sharing a video n'abayagala okuyingira mu group ya n'abakyala w'Abakadaama inbox me over teka wansi number yo ngenda kuteekamu mu group mbade nkyabagamba madamu wange yangamba tatayo wabeerawo sirekanya mashini sijijjaayo. Camilo boss wakato mukwano gwange bamukubye leero ate bamukubidde ki mu buno obulwadde bwa covid tunamuyisaawa bamukubidde ki soko jombuulire kodia bamukubidde ki mbadde nkyabagamba kagenda kusomera bukomawo saa 6:7 nekakomawo nga sirina kye naakoze naye nsule no waggulu kati fulo ya wansi yeriko emirimu emingi kuba we basula wali ebinabiro we wali efumbiro na biki kati bwe yakomawo nambogolera n'aleekaana kuba nange ndi mukambwe naye mbufuga. Thanks dear for the message. Kale mukwano Queen bana twebereremu badia nambogolera kati bwe yambogolera nali awo ku thinking njoza bintu njira emirimu gikendeere ate jjukira nali nakayiga okufumba nga nfumba ndi mu kufumba. Thanks for your love and your good message dear. Okay boss wakato mukwano bana msharinga video n'abayagala okuyingira mu group ya n'abakyala w'Abakadaama bana emwe bale kunnonda kuba n'abakyala w'Abakadaama ate mwana wattu nempitamu nga tebanvuganyiza simanyi oba lwaki mwali mutyaki bana emwe bale kunteekamu bwesigwa naye tugenda kukolaganira wamu tugenda kukoleganira wamu tukole ekintu ekyegasa kubanga Abakadaama tulina omulimu munene gusinga n'ababoda mu Kampala kwaffe tuwa omusolo mungi okusinga ogw'ababoda mwali mukinonyerezaako nje kibakolera research nzije nkibagamba empolampola. Otherwise thanks dear for the message bambi mukwano we bali naawe thanks y'all bambi mwe bali namwe kulaba na ku texting bambi mwe bali nyumwe bali ddala tugenda kola ekintu ekyamaanyi ffe nga Abakadaama nze nga n'abakyala w'Abakadaama tugenda kwekulakulanya mu bintu bingi twejje emabega nga abakyala. Thanks for the good message. Yes mukwano Alupo Beatrice yatwebereremu badia yambadde nkyabagamba kati madamu bwe yajja mu fumbiro yasanga njoza bintu nangamba toyina kye wakoze biki n'aleekaana ne baganda be bonna ne bazuukuka. Boss we just muyimbi nnyo boss wo just muyombi nnyo bambi no si muyombi nnyo ngenda bateekamu badia mwe namuteekaawo enamba zammwe oba inbox me n'enamba yo nkuteeke mu group ya n'abakyala w'Abakadaama. Bwe yajja nambogolera nali simuboggolerangako nga simwanupulangako nga ne bwayomba bitya mbeera nsirise ate n'ekirala nze omanyi nsekerera nnyo kati nga oluusi amanyi okuyomba nze n'ensekawo n'agamba oba kino kifala ne ngamba kubanga bagamba omusiru takusiruwaza kati nga bwayomba oluusi nga nze nsekawo kuba ayomba mu Luwarabu nze siruwulira kati siruwulira bivumo nze era sirina kivumo naye kimu kye mmanyi mu Luwarabu nze era ne wonvuma biki era nsigalanga bwendi kuba sibimanyi ate olaba ne byemmanyi era none of my business. I mean my friend is boss sikitegedde ddia oba yabadde ki muyimbi nnyo bambi
sikitegedde mukwano sikitegedde naye nga kijja kugwa dya kati bwe yajja n'amboggolera olwo bannange navaamu omwasi bannyabo navaamu omwasi ate nga yansasula ne baganda be bonna baali beebase kuba alina baganda be babiri contract yange eriko abantu 3 abo baganda be babiri ne bosi wange ate bonna bakazi nange kuba kati awo tubeera abakazi bana tusibaweera abakazi bana kati bo bali wansi bebazi nange ndi naye navaamu omwasi bannyabo navaamu omwasi ne mugamba nnyabo bane navaamu omwasi n'abagala Shamimu ya mutekayo namba za mwabagala okuyingira mu group ya n'abakyala w'abakadaama ne mugamba nnyabo wangamba muzeeyi wo waabazze kuba yali azze nga ali eri mu lumu y'abasajja bosi wa friend we muyombi sorry mbadde nkyabagamba Hajara banki Nyamwiza Jeni mbadde nkyabagamba ne muboggolera ne muyombesa ne mugamba nnyabo wangamba kitaawo wabeera wano eno sireekanya mashini ate kaakati okomyewo ndeekaanira obadde onsuubira kukola ki bannaye ng'ate nentabika bw'oba oyagala omuwalabu okutegeera ky'oyogera tabika oluzungu n'oluganda sabula baby real jobs link yabula maama muyina amanya badya navaamu omwasi naye kirabika okuva olwo siddangamu kuyomba naye mwaka gumu n'ekitundu naye nga ye ayomba naye nze kati azirunga zansasula nziba naye nina ekyo azirunga azira omusala gujja kuba kati sibanja ate ne gift zaidi nafunye ate nga nsava kati waliwo ebitankwatako azirunga azayombi ye ayombedde ki kuba manya banaye ekiyombya bosi wo manya ekimuyombya bana bantu ebibayombya ebiseera ebisinga kulongoosa kubeera ku ssimu banaye n'ekirala nakiganda Aisha nange owange yali amboggolera naye nange namuboggolera yantya ate kati ampa ekitiibwa ya bw'oba musirise n'oboggola omulundi ogwo kimala so si kulaba nga aboggodde naawe n'omuwa level aboggole naawe n'omuwa level why bosi wange muzibu bosi wange ayomba nnyo ate gw'oli biki mukiraba baddiya bagamba simanya omulungi tabulaku kamogo woba oli mubi njagala obeereko n'akalungiko era woba oli mulungi njagala akamogo ko kafuula akaki ak'enjawulo then n'ekirala togenda kwefuula muyombi wa buli lunaku nange simba sibitegeera by'oyombamu ate ne waaba bbaawo obanga like ng'oli mufumbo n'oyomba buli lunaku n'omusajja agenda kuba takwalamu bulungi magezi naye muleka ayombe kuba ye musajja ye mwami kyabatonde bateri bitiibwa bitava eri Katonda okiraba naye nga at the end of the day aba mukulu munno tula wansi omugambeko oba si kyo muboggolera omulundi ogwo kuba nze mmaze omwaka gumu n'ekitundu namuboggolera omulundi ogwo banange teyanzirira era kati buli bwakomawo ng'ava ku ssomero nga waliwo ekitannaggwa bwakomawo nga ngamba salamu alaikum konzi wa alaikum salamu alaikum ate ne simayiro salamu alaikum ng'agenda ng'ayeyambula ne waba waliwo ekitannaggwa ng'afuna waatuula nga ngamba ndeetera kyayi nga maliriza ebyange mpola naye singa saamuboggolera luli I think singa nakati kyekiriwo kuba yali amanyi siyogera kuba nze ne baganda bebalinga nze ngambeera nseka jjukira n'oluwalabu nali sinnabalutegeera nnyo ngambeera nseka naye ate nakati n'ebivumo walayi sibimanyi nze era newookera ku makya n'onvuma simanyi atulaba n'ebiri mu Luganda babinvuma stand of my business okiraba so focusinga ku kyakuleeta n'ekirala madamu aboggola nnyo baddiya focusinga ku kyakuleeta mulimu abaana abamu nga tebeetuma real jobs link mulimu abamu nga tebeetuma admin tofaayo wana ne bakuvuba kasita kuwaayo thanks for your advice nsaba Allah kuteeremu baraka obambi amina
Thank you mukwano Real Jobs Link. Mulimu abaana abamu banaye badiya nga tebeetuma ate mulimu abaana abamu nga already bakoowu bakyeyo. Mumbuuze batya omwana ava e Uganda nga ayagala capital wa $5,000,000 mu myezi 6 myezi 3 ng'afunye capital gwe yali ayagala kwegamba ng'alina okwekola ebyekisiru byonna bakoleki bamuze e Uganda. Kati oyo naye n'avumaganya abantu n'atandika okugamba nzeera owange ayomba nnyo kumbe gwe muzibu. Mulimu abaana abamu nga baagala nnyo essimu tebeetuma. Naye nze yange njiberako nga beebase kuba kati beebase naye waazuukuka bw'ati era njireka wano ate yange tegenda mu kiyungu era njireka wano neŋŋenda. Naye faayo olabe ekimuyombya ddiya olongooseemu tweberere mu bannaye tetukema Katonda. Mulimu abaana abamu abanoonya akalimu ke tulina baddiya. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza n'abasiimye. Nange nsaba Mukama abayambe abawanguza embeera gye tuyitamu yonna. Mbaagaliza olunaku olulungi, weekend ennungi, na buli kimu kibatambulire bulungi baddiya. N'abagenda e Uganda bambi Mukama abawa omukisa mutuuke bulungi. Naye nga abandiyagadde okuyingira mu gurupu ya Nnaabakyala w'Abakadaama Saala omu yekka waati nze teekaawo wansi ennamba yo ngenda kuba nga nkuteeka mu gurupu y'abakyala abakozi, abakyala abaakolamu, abakyala abeekolera, abakyala ab'omugaso abeegasa, abakyala abalina obwongo. Baddiya mbaagala nnyo mubeere bulungi.